Abantu babiri nga Abooluganda battiddwa ng'omategerekesera ndege emyaka 35 ng'akigayibwa nti abadde yagula ebintu by'ebyokola ne muganda we Patrick Makubi emyaka 45 ng'one yakubiddwa amasasi poliisi byabadde egumbula abatuuze ate batwalira amateeka mu ngalo nga batta ntege. Bino ebibadde ku kyalo Lugala mu tawuni kansi Kasawo Mukono. Ku kyalo kino kigayibwa nti abasawo b'ekinnansi baayitiddwa okukwata ebiyitibwa amayembe kyokka gobalumiriza ntege n'agaana okubikwata n'asala okudduka ye ne famire ye era mugezaako kumugoba poliisi kwe kuba amasasi mu bbanga lirikwata mugongo gwa Makubuya n'afiirayo kyasonedde abatuuze obusungu ne bamalira ku ntege ne bamukuba ne bamutta. Abakuba amasaki nga bikuta ha ekenga ntudikeri nga bali baligirwa ku manyi pa nga tekabanga aliwa katibanga yali atambula bwati ye kigamba atambula agewe yindi agende eri ono musika be yakubye egunde sasi jasubira kuba wange yamukuba mugongo ne fikirawa. Abatuuze bayongedde okutwalira amateeka mu ngalo ne bakoona amaka ntege bwe basanzire emmotoka z'ebbiri zonna ne bazikumako omuliro. Mu kiseera kino ekyalo kyadduseeko abantu era nga namwandu owa Makubuya Nalongosi Scholastic Nabukenya ayogedde engeri bba Makubuya bwe yattiddwamu. Ndekazika bange bamwise kaba Makubuya bamwise bali basa Makubuya ntegasiza Makubuya ntegasiza Makubuya akukulumidde poliisi ku bino ebyabaddewo ate ntakomu ku ndege nange ekwata n'okusiba buli mutuuze. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.